tebakulimbye Mukama yasoka walaiti bakulimba gwe gomanya customer nyanti nebirungi obyagala oyina sembera wali yamanyi pasiyo yateso okujja ko newone fulo wekitalo okakkanya asinga soko sabe yabaki oyo sikyamulaba mulengera mutindo omwalina motoka javuga yagala kubanga Mac X naye abeera mu akula bibye abolo ni wasana nagera nagula ebintu ku supermarket yinda sana deno bwati sigumu sebiri awo ng'ebikotonga ku bitala awo alaika ina wabeerawo waliwo na mulengera n'omuzungu nga basala obuzungu ya mutwala Jamalu nkulengera munyo chichi wachivamu nenga tugamba zuka yazuukuse da vayo kwebuka yo soko we kwataba ngulu okugula okuwulira oba okuwulira very good abantu abayina ennaku ate tebazuukuka ngamba nti abali bize bebazuukuka ab'amaanyi bebazuukuka abalina ennaku ate tazuuka ayina ennaku olusawa yagwamu essuubi kati tukola kyakumuzaamu ssuubi waga zuuka wakiri wiyingira mu nyumba yawo tandika okubukabuka ojja kulya omusayi nga gudduka gukka wansi ojja kwewunya n'abantu batuuyana ku makya omuntu atuuyana ata ku makya lwakukola bituuyanya atwalina lecture makere nga muyita Mr. Michael nitegeka nga asomesa organization studies imabeka unamulengera mawulire naye yakuzesebo ofunye n'envi yatugamba nga lucky are the poor cause they never get disappointed buli kijje ba surprise esanja nezija Mukama weebale katonda wange nga nesimye nga neyanziza taata talina kyasuubira talina kyamanyi nti kirijja happy are the poor cause they are never disappointed oyagala kuba mwabo kizito kyobola Bukedde era ali mu kifo kituufu alina okubeera kati simanyi oba oyagala kuba ngabo bwavu n'akamu n'akatono I don't want obwavu lumbe mikwano gyange gyensinga okutunuulira baba bagagga naye abaafuna mikwano gyange naye ng'abagagga bensinga okutunuulira ennyo abakoze ebintu byabwe era mbagala nnyo tambule nabo era amagezi mbanga basikako naye Katonda tanaleeta bulesiki mukisa omukisa ajaguleta ate timing esinga ngulaba nogumikiriza mukwanza ogubako bine gukwokya ate buli omwe alina ogugweta atolunkana siraji bagenda wajja nesiraje atwalira naye mama ngati opapira ki topapa emmere eyo giraba gye bagaba nti bw'oba oyinako essowaani ojja kufuna era bali bapa emmere mwanatu nyingi saka boy natuka ku mukolo nali luto bulungi nnyo natuka ku mukolo bwenti ng'abantu bakoyenjale bali mu omusajja ayogera tamala mbantuka bwenti nga batandika okugaba mbafuna akatebe entereera wentuula we nasanzewo batudde dda omusajja nagamba omukyala namalera dde genda mu layini abe nasanze batudde banyiga obusuuba kyokka nakajja kyokka nagamba nze mbasooka ku layini kyokka bosi nabana babuuza nengamba banaisole saguno kubadde gwange ndi mu time omukolo gumu gwe naliko ne bampitako ne bagenda mu maaso deputy prime minister oyo nakadamu oyo ne batuula bulungi nnyo kati baba batudde nze yazuva kati lega mpitira oli gwe genda ondeetera emmere onenga ali bali banganye ku mugenyi omukulu bannange gaba munganyeko ne maliza ne kulayini leka muite emmere ya mukulu ono yaginonye nga nze nginonye kitegeza ne yange mbanjifuna nentuula mu maaso nentunuulira wali ngati bagamba envaye wajjudde wali abanene kakati gwe mukisa gwe tugamba linda time yo ate seka muli moment kubanga neseko zokka zikutuusa ku buwanguzi kasimayilaako okweyisa obulungi okusoosa Katonda okwagala bannene okubaagaliza muno abafunye ekirungi bamukubye embaga bamwanjudde mama okumugamba congratulations ofa yakyasibye eyiyo eyejja bweriba yakubaayo yenze namala dola wembwa kale tugenda maaso jo tutetera dda interviewing ab'amanda Wamanda nayogera ekintu ekyatukutteko yaga nti omanyi nti tusaasanya million 5 lole amanda ogisuubula eyo ku balimi ku bantu abagokyeza ne okujja ng'ogaba million 5 z'ogaba amanda osigazaako meka kyankutteko ngati abasolooza ezo
owa traffic yabanga ayimiriza drone ejja badde manyi beero ddiyo babanye owa traffic yabanga ayimiriza drone ng'emuli maaso ejja omukukyusa nakulabaluli nobusaasira abantu oba kati abaginenyaki kutikka nnyo okola ki nalimanyi babavunaana kutikka nnyo asooka natunira emipiira bambi ozimanyi oluusi ziba zigudde olubege nabuuza amanda gano wagagjewa olina ebbaluwa ey'amanda nti nagokyeza ku muti gwange kiriwo ekiraga kakati amanda gawulwe gati agokyeddwa miti gya gavumenti neogugwo kuba tegiriiko kalambi osobola agamba olina empapula zitambuza amanda gano nti bw'abazirina muti wayikyeza ebira bya gavumenti kati n'ebira bya gavumenti oyawula otya nti omuti gw'amanda guno ogwokyeddwa gwolaba gwa gavumenti oba gwange gwa mu lujja gwe nayokyeza obasasira ne basasulawo awo agenda okwaza miliyoni 5 asasudde amanda kyova olaba nga tegakyafumbikako kati wano baagala nnyo n'okutambula ekiro batambula kiro funa ku mirembe nga bannaffe beebase omuntu afumbya ku manda kati gwe wegomba e Uganda nti bannanga bagagga bafumba ku manda ekisusa ate bafumba ku kyabalala ate gafumbikako nsaba ya 12 kale baadi abakola sente ezo bannange miliyoni 5 kati mba nkyali mu bizinesi olina ewagaya nti kati naye alina kuseera gwe ate olina ekyokukola ofumbye eki banjita kati omuntu bulijjo talina kyakola alina kuseera ye kale nno ebyo bikyali awo bibadde bikyali awo bibadde biryoke waliwo yasagesitinze naga emisaala gino nti embeera weetuuse kati abasasula ebitongole byonna emisaala ya gavumenti bagwawuzemu emirundi 2 ogamba eki baleme kuwa mu mwezi nga guggwako dibeti y'amaanyi abantu abiri gajje mumeka bagakuwe nga 15 abiri bagakuwe nga guggwako muli baddembe okukiteesaako nammwe kino kubanga kirowoozo ky'amaanyi kubaga embeera weeri kati embeera eri too much omusaala gwetaaga omuntu agusasulemu emirundi 2 oli bamuwa 3 gwe bamuwe 15 nga 15 bagimuwe nga guggwako n'abakazi balabe ku ssente ewaka kwate munaye oli akyalekawo sente za covid zalekera munne ze yalekangawo covid era namugamba emmere nga ntono kati yako azalezaale badde mu covid emmere yali ey'ebbeeyi kugambye mu covid anti kati mwateesanga mulya kimu wulira kati ono zalekawo paka kati ebulamu bwensi ebintu ebibannaye byemutuwa tuteeseko naffe bikaluba kale gwe omusaala ogamba otya bagwawulemu 0.72 bajja kuyita kweri ate wano wakonamu omwakiri 0 emunye omu yekka 337 omu babiri awo nga tuveewo tubikolanga 0.72 kuba oyita oweereze omusaala guno abagusasula bagwawulemu olw'embeera esuse bagutuwe haafu ne haafu bagikuwe luli ate ndaba kijja bazituwe wiki ngani azunga ampe wiki sente bateziwera baze kutudde nnyo halo kuche tuteesako kyewoteesako tweyanza nnyo tweyanze omulala 0.72 najojo weerezeko message halo omusaala kugwawuzaamu anti ekale wekalire omusaala bagwawuzemu tweyanza tulabira abekaliro kati biba bigenze nekubirala ne renti ekiwedde ne renti w'omugagga naye yawuziwemu ate si byonna bya mwezi wasasula renti ku nyumba naye ayawuzeemu sente azikuwe nga 15 endala azikuwe nga guggwako ate nga tekiri mbuzibu zonna zisigala zizo ate era gwe ozikozesa kakati nga waliwo pasito ono abaana ba muzeeyi bamutabudde amaze emyaka 10 ku nju nga tasasula kisoboka nnyo ng'abayita emabega ate n'afuna ekyapa abayita emabega n'afuna ekyapa pasita ekyo kya pasita bakimugyeko ani abigaba abamu babyewa anti kati walina okubawo ennambika entuufu naye kubanga nakyo kyasukka kuba waba teri avaayo kugamba nti gundi tolina kuba pasita kanga mukatono nnyo bantu bati bafusi wabaddewo okwansiganya ebisongo bwenda mu ngona ng'abaana ba muzeeyi Godfrey Kiwanuka emyaka 86 bagoba omupangisa mu nnyumba amaze emyaka 10 nga tasasula nga n'ennyumba yagyeddiza
Yebaka bwebasi yatusaba emyezi 3 jaggwako dda yalowooza ajja kubeera mu nju yaffe nga tagisasula. Kyokka poliisi okuva e Kampala Mukadde eyitiddwa ne banaanika okukwata bamu kwabaddewo. Muzeeyi Kiwanuka alabise ng'omugonvu azze ne bawala be abalumiriza nti omusajja ono buli lwe bajja okubanja ng'abasibire bweru wa geeti. Taata waffe omwami Mugisha twamuteekawo ng'omupangisa era nze gwabadde ng'awa ssente ebbanga lyonna paka mwaka gw'2022 Desemba abadde ng'aziwanze ng'azisindika ku simu yange. Tulina obulumi tuddukidde mu poliisi yo erya buli ssente mu Mugisha temukwata era yagamba tesobola mukwata. Tulina obulumi omusajja oyo yafuna ekyapa okuva mu Buganda Land Board nga ne banneighbours bonna teri n'omu alabye ku kintu ekyo. Bagamba ennyumba eno bagipangisa Pastor Stephen Mugisha asumba ekkanisa eya Faith Healing Center Nansana ng'ensasa gebaddewo esombodde abantu bakira abalengera n'obusimu nga bakwata ebigenda mu maaso. Obuzibu omwami ono yapangisa ennyumba yaffe tatuwa ssente yatusaba emyezi 3 jaggwako ayongera ye kwebaka bwebasi era abeera yebaka alowooza tave mu nnyumba yaffe yagigula. Wilson Kato ebyokwerinda ekasubi Namuŋŋoona yogedde ku mbeera eno. Yajjanga mupangisa naye yadde enaafuuka mubbi ennyumba agakuba nnyumba y'abaana yafojalinga endagaano ate ng'endagaano gyafojalinga ya LC wano eri waggulu omugezi male eddiini lyattayo eri kyeyamanyi waayo tugenda okutula ebiwandiiko byalina nga bifojiti eno Namuŋŋoona kasubi ate eri Namuŋŋoona wano nakwata endagaano egyafojalinga nayitwala mu Buganda Land Board namufulumizira ekyapa kya wano. Mu nnyumba eramusangiddwa mu radio calls bawadde abapoliisi. Abaana b'omusumba bakwatiddwa ng'omusasi waffe waviiriddewo nga poliisi ekyakuumawo. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Poliisi eba busy bangegudde ku operation. Hey, take position. Nga bakwata mupangisa. Bala agambi ekyo sente zisasule half kibadde kijja ne morenti. Muntu akubeka ekitundu 15 ekitundu 10. Ne Israje. Wayawudde landlord agana sente ng'ekitundu kizze. Bali akijje bulungi simuulirangayo nenze nsemba ate gugenda gowa wiki nnyo sente zozi wiki omuntu ayinza obugutanira planning ebezze mu bongo bw'abantu kati embeera weeri bwetuse mawulire gafulumye dda Bukedde n'agamba buli lwakuna afulumya passpio in Monday kakati aba P6 P7 n'abali mu P5 tekigaana ansa zaawuli ziba zifulumye n'olwekyo Bukedde mu mweyunite mumulekaayo akantu ne mukasubagula otereka abaana bajja kuyita ebibuuzo. Tugenzeko ate mu byemizannyo bagamba She Cranes erinze firimbi mu World Cup mbesi gabo bagusobola agafa mu katale k'abazanyi bagula bani basuula abagenze e China basubiza emidaali fe katulinde asiko obulamu mwali nga tassa mukono nga bwe tugamba bulijjo bagekokolwa n'abaana ensonga ezivuddeko okweyongera mu bawala bazoogedde watermelon nja bagiri eyinza okubeera kyetaasa genda obisomo jja bitegeera ate twajjukiza nti no abaana abawala abakyana bakutuuka ku myaka 12 okugema kukyagenda maaso yes kukyagenda maaso tembivaako muyite malwaliro obuze ebikwata ku nsonga eyo omwana wo agemebwe tanegatta mwana womuganda nedda ebiwe tebwereega wotuuka ali obusawo byonna abigamba abuuza ebibuuzo bulungi nnyo nga gonde tolinawo ng'abibuuza na mwana nga tanaba muteeka mu kayiso nako kalabule mwana bugira
bali eyo waloko jalo twa masimu angu masimu angu yakola kwa sempisa asaba microscope asikire swani tanda bajirira ko kulibuka my god iki buyonjo ebyakatale kembale tebigwa babyongedde biwandika ko Bukedde tugenze ku mukogo soka apeje soka ya Bukedde onako lwairo. Good morning zuka tuli murakuna eranga mazima gali nti July akusibudde ekitutte presidential Mukaguta Museveni e Russia yatuse bulungi ajukira ino genda oyalwaira covid ejukira nasindika ndugu kakati yenyini yatuse jali ne Putin enkalu okutasa etaka lya mzata Supreme Mufti awadde ebiragiro aloya alagidwa okuwayo ebyapa tebasobola kuleka mwe kutyololonga musajja ono tebagenda bakiriza era kijja sikya kusengula tebagenda bakiriza abatakisi bagenze mu parliament ku bibonerezo bya police byatamino bikakalibala New Vision ya fulumedda first daughter akatabo film agironchinga leero film efuluma leero eyabalwanyi first daughter na inanyo attachment kukurana yakola 70 yakola atekoka bwe yakula emwanyi zalime embunu zalimeka 27 guns yakola ne film ya 27 guns njijukira chaka passion ya film akuli chiche taliwo mwana wa munene 150 tenders akuli why not ulina asirika mwana wa mugagga natamanya nti wa mugagga natakola bintu bwe bityo singa ina fashion company yengoyi atenze katika mugambe madam Natasha tuyina wane chitaddanga wo nga awards ezigatte gwanga lyonnanga zamanyi awards nga zamanyi nga zozimanyiddwa nga wira BET awards mwigatte gatawo ne banno mubikole kwange bikola mubina sikulimba mukuru yenyini yajja nazigabo zijja kwa n'omuzinzi nga zamanyi awards nga zoza yamanyiddwa za Uganda 150 tenders mweziri bagambe UK court allows Sudi nagamba ono Sudi lyagumikiriza atamala nalya emukiriza omusango gugene maaso gw'obumbi olusanvu kyenda mu butaano bannange katonda wa Israeli kati baba tolako obusatu abakyazijjukira baba batolako obusatu abakyajjukira figa atulaba Sudi olyotya mwana waffe tukusabira ssente z'obumbi olusanvu kyenda mu ttaano obuwangule nja kuwaana nga omaze obuwangula President Museveni ono alannamye mu ddiiro lya Putin siri erino mukakasa era lirinaanyi wamamba kukyali awo walese software agenda okukwata abali b'enguzi yalabbi bagenda kikubantu basomedde makatwa gula New Vision nga tuli modani nnyo tufiye software agenda okukwata katusabe nti abamulese sibe bo bennyini tuba tugenda mukakawa kaffe tebakwata abafu ngenza okuleta binyanga tugenda mukakawa Chapa General Enterprises wali mu kikuba bakatusaako gendayo ogule mnayi tugamba dduka erikulinanye waliwo Prestige mugule ogula sabbuuni jama gula ekibiriti soliyo oba sabbuuni anaaba bamuyita lanzo gwegezaako sabbuuni anaaba gwe bayita lanzo gwojja okumbuulira ekyawukanawo kyonna mu kitole engeri gye kikolamu genda mu Chapa General Enterprises ate ng'olondako flavor gyoyagala Prestige margarine be basponsa baffe mu kugenda MPG nga 25 Augusto mwezi ogujja gwe tugenda otandika mpigi ejja kuba Friday mpigi olunaku tulumalaawo atugaba ebirabo atusamba omupiira atubaka n'omuziki netukyamula kakati kakawa kaffe ojja kuyita ku 0772 kojja okuyita omuweereza message 0772 n'ebintu byonna ebirala byoyagala okuteesaako tujja bisoma wano ate gwakuba essimu 04337 kakawa katumulemu tujje nako Muchencha yakakutusiddwako Prestige Margarine. kale Prestige Margarine tugamba ita ku 0772 okusindika message 0433 kwe mujja okuyita eside eyo ngate tuteesa bantu baffe mugamba mutya atwibo gamba otya n'abalamu mwenna mwebale kubeeranga ko bambi n'abalala batasobodde kuba n'abalanga mubeerako
nemufuna kwa Afande Yusufu Zimawota. Afande Yusufu ogamba ki jasi w'amaanyi. Waliwo omwami atwala procurement twagenda naye ku Namala Vibe naye ali mu Zimawota babeerako. Abajasi mwenna muli mutya abanene. Abajasi amanyi okulya ne ku ssente. Banyumirwa uniform aba UPDF. Na police mwata niko zinyumirwa. Yes. Mutulabire ne ku bakama bamwe. Defense abe babula mbakyalina bigambuutu naye mwabalamu ambala engatto ne munyuma. Kale kakaawa sigenda ku birala. Ate bw'otyo munaye kukakananga bakulonye. Nti kabwa kabi kasasuga manjo gende kya omwami n'omukyala baba betago bayambe basone banyabo nga omwami n'omukyala bafumbo bagugula nakitegeeza tebakanyiza lwa motoka abeola emotoka ew'omuyimbi ekola taxi era yakika kya drone muyindi Ngeola wa muyindi. Ewo muyindi of course baba bayindi balina ebibanda bando bamanyi bondi bazibera mu nnyo sente bajewola taxi kikula kya drone era emirimu gikola bulungi nnyo. Ebbanja abana atera okulimalayo naye ate omwami takyalaga sente emmotoka gye zikola. Tekyakola bukozi waliwo obuzibu abunnyonnyole madamu takitegeera omukyala ate bwabuuza omwami taddamu okwandibadde ng'okuddamu ayomba buyombi yekyanga yekalakasa tabitegeera. Naye nga madamu ekisinga omulumi omutwe yassaako obukadde bwe 10. Anti mbaawe so oli baawe ayina otteeka ani ayina otteeka mwani naawe ekibyonyumya kyotegeeza bonna bababa abantu bagenda bakola batyo bwoba olina sente nga baawe ayina ekizibu ate yalina sente yamuwowola buwozi kubanga alina sente akuwa byawule ate abakyala nabaganda n'okuwola abasajja tomuwola oba oyagala emirembe musikaze laavu yammwe mukole buli kimu kyonna awaka museke mulaba gataliko bufu mwenna sente zo zibe sente zo naye temuwulira mbadde manyi ebyobugagga byammwe mwembi nedda ebibyo byebya muweralikirira kinti yawula ebyobugagga byo byebyange ffenna ebyange si bya ffenna please note ebibyo Mr. Boss wenjo eno mukama waffe waka era kabwejumbira ebyobugagga byo byaffe ffenna nze n'abaana bonzaddemu kati ebyange toliko ate si mu bubi samuda bubi muteeke pyekyo bakitereeza oli kuteeka kadde ndo si mu bubi kino kya buntu tekirina mu mateeka just goyingira makango kimanyi nti gwe semaka omusajja yakugamba oli sega wa Robert nti oba gwe driver we motoka ogenda kunyombesa papyo bireeta wano ibyabo wamma munaye ennaku zino wefuula mbu olinda omuntu ogenda owulira nti waliwo gwapangisiza ebwayise ayinza okuba mpangisiza ku ndala awuza siina nga banne bali eri balya nnyama buli kawungezi lwokutano basisinkana naye kamufa binyeebwa alo binyeebwa bibi alo walaikum salam sebani ono ndasita bulungi basiza otya sebo nowembarara webale kumwagala ddemu mwane babamamwibula banno bakuyigireko bannange ekibiiba oli mugattako tojja kuddamu kuba era lulunkana sebo ebigambo jabbirumamu ebyo bagambe banno leka abalina obusobozi baagale abantu baabwe banno bagambe abantu babasobola balina abantu babaleke ggwe babasobola batya bavaayo bakankana mpale g'oli munafu wamma tibabasobola g'oli munafu ssebo kati soko oyamba ono buli wana okubanga essimu nga banno obajjukiza towagawaga abantu abalina obusobozi leka bakwate abantu baabwe kati naawe tobuyina naawe oli munafu
omukulu wandibadde oti oyamba omukyalo ono mubuuze nti naye munafu sebo oyamba omukyalo ono sooka oyamba omukyalo ono naawe bakubuuza oli mulabi waffe ati time ewedde ojasimunaeragawa time ewedde waliwo ebirala yamba omukyala mukiba ibambi afuna omulala agivuga oli basazi kasitegeeramu abantu emikono mingi kale nabano bateeseza mutusonyi abalabadde bayise ku ssimu omukulu aluddeko oyo ate nga sikibi muntu waffe wembalina love egirize ne bannabalala okwagala genda embala amata gye gakulukutira mu bukubo obutonotono weya milk flows in the village path ngenda okukala nga teri mata bannange nga gabbeyi kale katugende kuba ne bateeseza nze omwami oyo amagezi gemuwa oba amagezi gempa omukyala batuka kulyengedde ate omwami yeefuula bene olwekyo omukyala alemereko tava ku mulamwa alemere ku musajja amulage sente wa gyaziteeka oba si ekyo ebintu biganye emotoka bagitunde bagabane sente bagabanire wakati ekyo kiveewo abo abagaana ababiri omusajja waaba nga tayanja sente eziba zivudde mu motoka zemba amagezi wenti bakwate eyo motoka bagitunde bagabanyemu sente omusajja akole ebibye n'omukazi akole ebibye buli omu ategeere nti akola bibye bizinesi oba afunye kanyaanya oba kadduuka naye ng'alikola bibye ategeere nti sente zange zenkola nina wenkola ki wenziraba kati nemala nenteesaawo nti ekirala abafumbo nga mwagala nasi kirungi gatta bizinesi kuba emugatta bizinesi zaawula ki zaawula amaka buli omu aba mu kuyomba nze nga nze sisobola gatta bizinesi na musajja ninakola byange olwosigaza obufumbo bwange amagezi gempa abaagalana ababiri omwami n'omukyala singa muba muguza ekintu kyammwe oba mmotoka oba poloti oba nti oba ekintu kyonna mubeere bwerufu ku nsonga eyo omwami tosala magezi kukola lukujjukujju kunyagulula mukyala n'omukyala bw'otyo naawe tokola lukujjukujju kisinga obulungi kuteesa ekintu bwe kigaana mukitunde mugabane sente ekyensonga eveewo omulamwa gwa leero eky'omukyala ono okusonda emmotoka n'omwami we nze sikiwagira lwa nsonga ekintu kino omwami waba takyasobola kwanjula ssente n'azanjula eri omukyala ate ng'emmotoka baagigatta kigenda kwawula obufumbo bwabwe kati mbadde nteesa omukyala ono nga muwa amagezi emmotoka eno mbadde nze nteesa nga nze adija nga njagala bagitunde buli omu atwaleko omutemwa gwe omukyala akolemu ekyomugaso omwami waaba akyayagala emmotoka yagula emmotoka naye si kirungi mukyala kugatta bizinesi na mukyala kubanga kibi kivaamu enjawukana mu bufumbo tukomyewo nate tugamba nti message nyizi zemuweereza ono agambye ati agambye omusajja yandibaayo n'omukyala omulala nga gwawa ssente ate ezandibadde nga sasula ebbanja erisigaddeyo eshema tetuvaako morning bamikwano have a blessed day god bless you omusajja yandibaayo n'omukyala tevaaka bwagambye kale wulira omwami oyo mubi nga lwaki tayanjula bulungi ssente binyiiza nnyo mwebale kutuwanga ebifa mu ggwanga Dorothy Entebe nze Kavuma Anthony Endora nkikokonjera omusajja ajjewo obuyaaye naye alimba emmotoka yaabwe lwaki tabuulira munne mazima abasajja bangi lwaki mwefuula ntumidde chairman Mukalazi John Endorwa good morning Mr. Siraj Nedora mwebale kuweereza
oyo muferesi pastor atesa ku pastori bannange bavumaganya abasumba baffe Benita Emukano Swaji omusaala nedda baguleke nja gweterekera nze Miss Andrew Mr Nice olyo onali ku musala guyawuza mbibiri bamutwafa ono wambi Joseph kwawuza omusala kyonona saving culture Saji abazungu bebasasola wiki teba saving saji mwe bali kuwereza nze kato ekawanda baguze mu singa bagwawuze mbwe kiba kisoboka saji ne dola namala mwe bali kuwereza nze Haj Khalid Juba Sudan omukyalo oyo amagezi gemuwa agumikize to papa omwami wo China taina bugumikiriza. Salamu alaikum bagala nnyo ono Sali Abdu omukyalo oyo abikwata empola. Salamu alaikum wa rahmatullahi kibinyo okubeera n'omululu n'ebintu by'ensi omusajja abeere n'ekisa addize mukyalo w'essente Ibrahim Entebe Lucky from Bushenyi ne Dora. You are not fair. Everything you're not fair. You're not Can you imagine? you say on us and women. Yes, if you really want to be a man in your home, if you want to be a man in your home, tokkirizanga. It is the right of men to know the income from their businesses. Kakawa mazima gali nti omwami oyo atereze ensonga eyo kuba tebasangika abakyala ng'oyo Mawanda Patrick Kakumiro ewava prime minister akigaseko omukyala agumikize nze Masiko enamugongo Bukedde TV kwendi nze Justice Nakagere Bukerere mukono abakazi nabo batukula nnyo kabakirabe bingi tujja bisoma ebirala. Good morning Dora Nesrai. Let the man settle down with her wife Rashid from Entebbe. Faidi Mpaji yatuuse dda mbagamba August 25 tuli Mpigi mu mbeera y'okulaga nti tubasiima tujja kuzanyala mu mpiira tukyali nambe mu myaka 10 emukono twalekayo TV se tujja kulekayo tuba n'ebirabo ate obirabiraawo. You shall leave so many things there. Faidi Mpaji wali atuwe byemizannyo naye nga gwayagala okuba omusajja era amakago gakuwomerera kunyumirwe sigala ng'okola ebyawaka totabula ssente n'omukazi nkuwadde gaweerere n'omukazi ojja nkuwadde gawe tolowooza nti kikola nti simanya nkunyiize oba nyiize alaba nyina abaana babiri abalenzi natandise eddo kibagamba sente yo yiyo oba yagala okusigala ng'oli musajja baana tebayigiate bukodo kati n'ebyemizannyo awa muchenja nga kutusiddwako Prestige Magellan Jabulani nga kutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. Sono kubanga butambula naku z'omwezi 27 mwezi gwa musanvu mwaka gwa 2023 lunaku lwakuna kitegeeza nti olwokuna luno tugenda kubeera nga tulina Imaamu Kyeyune wali Nakasero nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tujjukanya ku nsonga ezikwata ku ddiini y'Obusiraamu. Tutandika ku ssaawa emu ey'akawungeezi ku Magalibi paka ku Isha izibanga ssaawa 2:30 obulamu ne busigala nga butambula. Naku z'omwezi 9 mwezi gwa Muharram mwaka gwa 2045 luno olunaku lukulu nnyo eri abo abalutegedde muli baddembe okulabika no mu lusiiba bagamba nti okusiiba kwa sunna kasita otegeera nga tolina kyewaalidde wootandikira n'oleeta enniya n'ogenda mu maaso n'okulabika nti otambula n'obulamu olwo bwe luba luganye olw'enkya tolusuwa afazaali lusiibe lumu lwokka bwe luti lwe lunaku Mukama Katonda lwe yataasizzaako abaana ba Isirayiri Musa n'abasomosa mu nnyanja eri ey'omusaayi n'abataasa ku Falaawo yali agenda maaso n'okubeera nga abata Abayisirayiri baalusiibanga Abayudaaya. Kati nabbi naffe n'atugamba sallallahu alaihi wasallam ntulusiibenga tusobole okulabika no tujjukira obuwanguzi bwe baatuukako. Gw'olaba aba NRM baserebulating olunaku olw'26 lwe bawambako eggwanga lino erya Uganda. Gwe lwaki toserebulating olunaku Mukama Katonda lwe yataasa Falaawo? Kuba buli ddiini yonna Falaawo emumanyi nti yali mukambwe nnyo. Falaawo ekyasinga okulabika no kitiisa ne bamalayika ne sitaani ne mutya yeeyita Katonda. Falaawo yeeyita Katonda buli muntu yenna n'akwata ku mutwe. Ne wane e Uganda waliwo abeeyita ba Katonda.
katugende mu sport sibyo tetujja bisobola. Tutandike n'ensonga eza Sports Club Villa ligi y'eggwanga lya Uganda era kano yatandise okulabika nti yafunako akamwenyumwenyu. Sports Club Villa wetwogerera nga batandise okulabika nti Omuganda ngi batendekebwa mu training eya Kasameme era ng'okutendeka kwa Sports Club Villa kuli saidi zaawali obayita muganda wange ewankulukuku omutendesi okuva mu ggwanga lya Sabia yagenda maaso n'okulabika nti n'abakuttemu. Villa bagamba nti omulundi guno beetaaga okuba nga bawangula ekikopo newankubadde omulundi guli ekikopo baga nti kyabayita mu myaganya gy'engalo bo kye baali batasuubira nno kiyinza okgenda maaso kweka no kibayitako kati wetwogerera nga training ya Kasameme naye nga Villa si yokka yegenda maaso n'okubeera ng'etendekebwa bo aba Vipers abawangula ekikopo kino bakulaga nti kati amaanyi ge baateeka mu mangi nnyo. Vipers olunaku lweggo yasayininze omuzannyo okuva mu ggwanga erya Mauritania era ng'omuzannyo ne bamuyita Muhammad Salem genda maaso n'okubeera nga abayambako mu nkola ey'okulabika nti nno muganda wange asamba omupiira. Jjukira nti Vipers bw'ogenda maaso n'okugyetegereza yasayiningayo abazannyo okuva mu ggwanga erya Brazil nereeta mutendesi okuva eri ebweru w'eggwanga nereeta omutendesi okuva mu ggwanga erya Congo kikulagira ddala bulungi nnyo tebataddemu amaanyi. Bazanya omupiira ogw'omukwano olunaku olw'eggulo ne ttiimu ya Jinja North bakomekerezeddwa nga bagwangudde 3 ku bwerere ne Kampala State Council nayo etaddewo amaanyi yaleeta abatendesi abazungu yazanya omupiira olunaku lw'eggulo gwakomekerezeddwa Kampala State Council egwangudde goolo zabadde 4 ku 1 ate nga ne ttiimu ya URA ajjukira nno nayo egenda maaso n'okubeera ng'eteekateeka nayo yazanya omupiira gwayo ogw'omukwano negwangula eggoolo zabadde 3 kakiba kitegeeza nti amatiimu gonna mu ggwanga erya Uganda gagenda maaso n'okuba nga ageetereza. Kati mu kwetereza okw'amatiimu ago olunaku lw'eggulo abaddukanya omupiira mu ggwanga erya Uganda abafuufa bavuddeyo ne bakomyawo ekikopo kye bayita ekya Super 8 era nga jjukira nti ekikopo kino ekya Super 8 kyatandika mu mwaka gwa 2018 klabu ya Kampala State Council negenda maaso n'okubeera nga ekiwangula. Kati nno bajja mu mwaka gwa 2019 klabu ya Vipers n'ekiwangula yakuba Kampala State Council wankulukuku neggoolo yali emu ku bwerere kakiba kitegeeza nti okusinziira ku nteekateeka n'embeera ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula abakulu bano bakomyewo ne bagamba nti obululu bukwatibwe era nga tugenda maaso n'okubeera nga tulaba abazanyi ab'enjawulo abagenda okubanga bazanya fixture nga bw'ozirengera bwe zaafulumye. Sports Club Villa bagenda kubeera nga batuuka ne Maroons, URA bagenda kutuuka ne Al Wahil, club y'abasajja bano aba Wakiso Giant ne Kampala State Council balina kakukaabwako ate kwoteeka Bull oba Bidgo bagenda kubeera nga batuuka ne ttiimu gye bayita ya Vipers era ng'empaka zino baga nti wakati w'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja n'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Sebutemba obajja okulabika nno bateekawo fixtures zanyibwe balabe enteekateeka nga bwe zitambula essayidi eyo okusinziira ku mbeera eziriwo. Buli ttiimu egenda kuzanya emipiira 3 nga beeteekerateekera liigi y'eggwanga erya Uganda ejja ogenda mu maaso n'okubeera ng'ezanyibwa. Bwe tuvaakaawo ne tugendako ku muzannyo gwa netball we twogerera nga amatiimu gaffe gakyakolera ddala bulungi nnyo era nga jjukira nti bano aba netball bagenze mu maaso n'okuba nga bazannyamu omupiira ogw'omukwano n'eggwanga erya Scotland era buli lw'onoonya okumanya okusanyuka awamu n'okuyiga keeranga olaba ekyenkya ne ku lwokuna luno ekyenkya kirina ebintu bingi nga mu bingi ebirimu y'emboozi za bodaboda
aba bodaboda ez'eggaali babayita bagole. MC Maswanku yasinkanye anoonya omukyala amuwase. Bwe bakaboda kagaali batuyita bagole lwaki babayita bagole? nati muno twatuvugala amanda. Okujjukira amatikkira ga Kabaka tukuleetedde emboozi eya bwanika Simon Peter. Ono ye yasiiga ebifaananyi eby'abasekabaka 36 mu 2021. Ebifaananyi bino Kabaka yabiyisa mu kakaawa tuleese abafumbo abakaayana. Obuzibu bwa drone gye beewola ekola takisi, ebbanja lyayo libadde linaatera okuggwayo. Omwami yakyuse, takyayanjula ssente zeekoze. Omukyala kimunyiiza nnyo kuba yassaako obukadde 10. Byonna mu pulogulamu ekyenkya.